abalala gye babeerera ku Kimpanya live nga banoonya basajja. Ono yayogeddeko n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ku Kimpanya live. Kati nno nga bali ku mukutu ogwa TikTok. Ono omwami we yaviiriddeyo n'akubira Pulezidenti Museveni omulanga n'amugamba yeggwe jjajja. Yeggwazze wano. Abantu nga baagala kunzita olw'okuba nga nkuwagira. Akatambi kaneno abasinga endowooza mwakalabye. Naye ate nze nga bwe mummanyi sireka muti gwesimbye nga simaze kumanya gwasimbibwa gutya, kyeki gufudde omuti mu nsigo ki. Kati nno wano wenzijidde ne vidiyo eno. Egenda kubanga yakusomesa yakuwabula teekako n'okutegeera eri mmwe abaasalawo okutegeera. Wano nno ate era nga sireseeyo kubagamba nti woba osubscribinze ku YouTube channel yange, information eno yonna ogenda kubanga ogijja kuno. Gwe subscribinga kwata ku notification bell, buli video yonna gye nteekayo ekusangeyo, ate era kikkakatako okukomentinga bw'obanga oli ku kakiiko akakwataganya channel eno. Tugenda kuba tuteekayo akatambi kano tuddemu tukekkaanye, tukawulirize, tumanye ensobi ki eziri mu katambi kano kaakoleddwa katya. Omuntu ono ajjira mu kifaananyi kya Pulezidenti Museveni akozesa AI yaani anoonya ki, ayagala ki, bigendererwa ki by'ayina, mumwegendereza oba temuyina kumwegendereza. Byonna ogenda kubanga obisanga wano. Katusooke tugendeko mu katambi tukawulirize ate era tubeere nga tukasomako. Museveni muzzukulu wanji jjajja bankuba, jjajja nkuwagiridde ebbanga ddene, jjajja nze njiyewo mubiri ku lulwo abannuku baagala kunkuba ssaawa zino era bagamba muno bagenda kunsalako omutwe. Naye jjajja nze nnina ennaku, ndabye ennaku ku app eno, jjajja mpagira gavumenti yejje mu buyinza. Naye lwaki bali ba Godfather mwabawa obukuumi, bakaluvini Kayanja mwabawa obukuumi, nze sirina wadde obukuumi. Jjajja emmotoka yange eno baajasa, jjajja neetaaga ku mmotoka eri bule, kale ne mutampa bullet bulufu ne mumpe entandikwa. Jjajja nze goolaba ndabidde ebizibu ku app, bagambye baagala kunsalako mutwe. Muzzukulu nga si birungi ate ebyo. Kati muzzukulu kyogenda okola muzzukulu wanji jjajja mbadde njagala nsome enamba yange ontereke $5,000. ono Museveni yennyini oba matako butako nkuyamba ebizibu. Kati ate gwali jjajjajjawo amazigo genda nawe ate tomumanyi ekyo kiri. Museveni muzzukulu wanji jjajja bankuba, jjajja nkuwagiridde ebbanga ddene, jjajja nze njiyewo mubiri ku lulwo abannuku baagala kunkuba ssaawa zino era bagamba muno bagenda kunsalako omutwe. Naye jjajja nze nnina ennaku, ndabye ennaku ku app eno, jjajja mpagira gavumenti yejje mu buyinza. Naye lwaki bali ba Godfather mwabawa obukuumi, bakaluvini Kayanja mwabawa obukuumi, nze sirina wadde obukuumi. Jjajja emmotoka yange eno baajasa, jjajja neetaaga ku mmotoka eri bule, kale ne mutampa bullet bulufu ne mumpe entandikwa. Jjajja nze goolaba ndabidde ebizibu ku app, bagambye baagala kunsalako mutwe. Muzzukulu nga si birungi ate ebyo. Kyogenda okola muzzukulu wanji jjajja mbadde njagala nsome enamba yange ontereke $5,000. ono Museveni yennyini oba matako butako nkuyamba ebizibu. kati ate gwali jjajjajjawo amazigo genda nawe ate tomanyi ekyo kiri. Wano we mbaleetedde ekibuuzo abalabye akatambi kano, oyo Pulezidenti Museveni? Yes, imbuuza kibuuzo, is that President Museveni, Yoweri Kaguta Museveni? Is he the one? Oba waliyo omuntu eyeyambisa image ye okubeera President Museveni? Abasinga kumwe akatambi kaneeno mwabadde mukalowoozezza okubeera akatuufu era nga mwakawadde nnyo amatu, era ke katambi ke nnaakakola ne kaweza miliyoni 1 mu lunaku lumu. Abantu ne bakettanira olw'okulowooza nti bafunye
gye bagenda okuddukira okuwaabanga ebizibu byabwe nga beeyambisa amaloboozi gaabwe ku mitimbagano. Naddala omutimbagano guno ogwa TikTok oguliko ensangi zino nti everything can happen, buli omu akolirako kyayagala. It depends ovaawa, obeerawa, wakulirawa, wasoma kyenkana kiki kyoyagala n'ebintu ebirala. Abali singa babeerako ne bapromotinga bizinesi zaabwe, abalala babeerawo ne batuzinira ebimansulo, ababeerako ne banoonyezaako abasajja, abalala kwe bali nga ba motivation speakers, kuliko abaliko nga bo banoonyezaako ssente. Ekibuuzo kyange ne mbuuza, eggwe ku TikTok oba ku internet oba ku social media okolako ki? If you're not earning money on social media, you don't deserve to be on social media, and you don't deserve to have any social media app. Lwaki ebeera tekuyamba. Oyina okubeera ku social media nga you're earning money, people like us, ng'osobola okutuula ewaka, sente ne zikusanga ku akawunti yo, nga tovuddeewo, teweetoolodde, toyina muntu gw'ogenda kukubira ssimu. So if you're not in our caliber, internet giveeko, kyova olaba mugenda sisinkana ebizibu nga bino eno. Imagine omwana omulenzi omuto, omuntu azze ku live yo, yeefudde omukulembeze w'eggwanga, otandise omunyumiza ebizibu, omunyumiriza nawa w'osuula na biki by'oyitamu, omutadde mu kiti ky'okulwanira ebintu by'obufuzi, not knowing nti oteeka obulamu bwo mu buzibu, oteeka obulamu bwo in a threat mu butamanya. Otandise okuggyayo abantu ba public figures, naddala abantu abayina amannya gaabwe, people that are in power, otandise obbatemako ebigambo nga bye bakunoonya okukutta olw'okubanga owagira omukulembeze w'eggwanga. Badiya nga bwe tukozesa social media, naddala omulembe guneno omuvubuka. Nsiiba mbagamba nti social media is a home for everyone. Ayina amakulu n'atalina makulu agenda kubeerako. Omubbi, omusezi, omutemu, omufere, bonna ku social media kwe bali. Even a fool is on social media. Kati it's up to you, igwe social media, how do you term it? Era ne mbagamba nti social media eno one day egenda kutta omuntu ng'amanyikiddwa social media emutte. I've been njogera kino ekigambo day and day, era abantu abasinga abayinako okumanya ku social media mulimuko abaagenda obulamu bwabwe ne bugenda. Lwaki? Kwogerayogera nnyo. Si buli kintu nti olina okukyogera naddala ng'oli ku social media. People are not happy. People are desperate. Abantu bayina ebizibu. Iggwe buli we weesimbamu essimu n'olowooza nti ogenda kukozesa eddoboozi to harm other people. Abantu tebasanyuka. Oli mu kukola wabalabe abangi abagenda okulwanisa nga tewali n'abatumye. Era ne mbajjukiza ne mbagamba social media eno w'oba tosobola gikozesa mu bulungi gireke. Okyasobola okukola videos nga zenkola ne zirabibwa millions and millions of people nga toyina gw'osasudde, tovumye muntu, tovodde muntu, toyina, osigadde mu mbeera zo. Osobola okwogera, osobola okukola akatambi ne katambula buli wamu nga toyina kyokoze kisasamaza oba kyesisitaza. Teweetaaga kweyambula, teweetaaga kuwemula, teweetaaga kubeera mu byabufuzi gwe video z'abantu okuziraba. Just do good work. Opostinge buli lunaku, opostinge good content and people will appreciate it. Kansuubira nti video eno siina muntu gwe nkosezza, era bwe mba nina olulimi lwenkozesezza mu katambi kaneeno, nkusaba inbox me ongambe Adita oyogedde ku ABCD tokiddamu. Nja kuba nkisiima nnyo. Otherwise kamberekereze yenze Shida Adita. Katusinkane mu comment section. Nsiiba mbagamba nti messages zammwe zintuukako, abansindikira messages mu inbox nziraba. Nyinza okuba nga ndwawo okubaddamu, being that I'm human too.
mbeerako busy sometimes netekitegeeza nti message zammwe siziraba aba admins bange baziraba aba moderators baziraba bazinsindikira bankubira amasimu ne baŋŋamba this one and this one agambye bw'ati ono bw'ati ne bw'ati agambye bw'ati naye njafunayo olunaku nkole video nga egenda nga nkole videos nga ngenda kuziwaayo eri mwena abansindikira messages nsobole okuddamu ebibuuzo byammwe byonna gawe mu byetaaga so tobeera late tugenda kusettinga date ku all social media platforms zange ngenda kubeera live mumbuuze ebibuuzo byammwe nja kuba imbiddamu ate era ne message zammwe nja kuba nziddamu nga ndi live imbaagala nnyo